abaana ba Nuupu mukubire eddala Nalweyiso musukke nawo mutekemu n'akajanja mumukubire eddala musukke nawo kanfukamire embeegayire n'obbeegayira mumunkubire abaana ba Nuupu munkubire Brigade ya Nalweyiso musukke nawo mutekemu n'akajanja kulwaki buli lwogaana okwewa ekitiibwa ensi ekikuwa lwampaka kuba Nalweyiso nze yali annyambyeko ng'omuntu yali annyambyeko ng'omuntu saali wagidde baana mukuba nekimugwanira abaana omukuba kuba Nalweyiso mukyala wa kitiibwa obuyivu bwagaana teyasoma yagenda mu nsiko ndowooza nga wa myaka oba 7 n'agenda mu nsiko ate bwe yava mu nsiko teyaddayo kusoma Brigadier waffe oba wa P2B oba P4 tasukkawo bwatyo naye Brigadier abadde mukyala awulizibwa era ye mukyala ndowooza asinga eddaala eddene mu magye ga UPDF ne bw'oba oyogera ku bantu tosobola kuyita mwami Kyagulanyi kaana kavubuka Kyagulanyi oba omwagala oba tomwagala takyali kavubuka mumujja okutankuula abaana abo abaana si balalu ne mumubafuula abalalu abo abaana bw'obatankuula nga nabo batankuuka bw'ojja mu mpisa nga nabo bajjira mu mpisa ky'obasaba kye bakuwa ky'obawa kye bakuddiza tweyanziza nnyo webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba nze Geoffrey Mayanja kwetuli abo balinye okutugoberera era nga tusaba ekintu kimu subscribinga ku wonna wetuli awo tubeere nga tutambula bulungi nnyo tukkiriza nti bikutambulira bulungi side eyo naye bweba nga tebitambula bulungi tukusaasiddeko nnyo wonna wooli mawanga ag'enjawulo abanaffe abatulaba nga musinzira ebunaayira tubeebazaako ensuso okumanya nti mutugoberera ne feedback obubaka bwonna tubulaba mwe balinye mubalidde ddala ate ne bannaffe abali wano ewaffe Uganda namwe mwe balinye okutugoberera n'okuba nga ensonga zonna muzigoberera bulungi nnyo side eyo gye muli naffe eno gye tuli n'olunaku olwaleero nzize tuwayemuko ku mboozi ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga twolekera 2026 era kampeyini manyi nti teziri mu kiseera kyawala tujja kuba twolekera okulaba embeera nga bwetambula side awo tutandise okulaba abantu ab'enjawulo nga bavaayo nga beemulugunya abamu bavuddeyo okwogera amaloboozi ag'enjawulo n'abalala tulaga nti biraga nti oba oli awo ebyobufuzi ebyakandanda bitandise okuba nga biyingirawo era n'ebbugumu linatera okweyongera side awo ndi wano n'omukulu ku set olunaku olwaleero omulundi ogusokedde ddala Isima Lubega Ekibibi omwami ono aludde ng'agoberera ebyobufuzi bya Uganda era n'okubyenyigiramu mu ngeri ez'enjawulo naye nga zwe nasingira okumumanyira kwe kuba nti akuba essimu namulyanga nnyo ku CBS nawalala yakubangayo naye nga olwokuba nti namulyanga nnyo ku CBS Isima Lubega Ekibibi olunaku olwaleero gwendi naye tuzze tuwayemuko ku mboozi soko nzikiriza akubuuzeeko tutandikira awo sanise okulaba ssebo kale ssebo bane mwebale kubeerayo mwebale kutulaba ate mwebale kwagala mukutu guno ekyo kirungi nnyo emirimu gitambula gitya mirimu mibi tekiri mu kalungi n'akamu ate ebyobufuzi bino bitandise kati manya nti gigenda kuba gyakaweereege mirimu gigenda kuba mibi nnyo kugamba okutwaliza awamu tuli ku bunkenke ffenna eno era bwe kiri lwakuba oyo mukwano gwange nnyo naye yagaana okunywera wanyweredde atambula nga kinnawolovu kati namuwulidde atajja makindye ate yali ayagala gomba ate ne Ronald yali mukwano gwange nayogeddeko n'omukuba manager by'amabekako kaawo ne mugamba owaye posita eno etambula mujja nagamba naffe posita twekanze neekange kati simanyi oba yagadde ku kyegaana Ronald ayagala nnyo ebyobufuzi era ateekwa okuba nga ye mukwano gwange nnyo
Ronald Mayinja era ne bwe yali atongoza ekivulu kye mu Serena mwebaza yampa guest 2 nagula byakulya ne guest yazimpera bwereere era abantu bamuwagira era Ronald abantu kye bagamba sigala mu kuyimba bino tokyabisobola taterera wamu naye ng'abantu bamuwagira nnyo era yafuna ssente empya n'enkadde ne Ronald oli kyali wange sigala mu kuyimba singa yali anywedde akaluke waabwe yali akawangula yali ajja kukawangula era Ronald ekyamuleetera obuzibu kutambula nga kinawolovu kubanga obuzibu yabufunira wa mukwano gwange Ruth Nankabirwa ekibuga n'amutagaza oyo nno nange yali annyambyeko yangulirako ne ku mmotoka wadde yali nkadde naye yali annyambyeko yagimpeera bwereere yali mmotoka kikaaki Corona yampako ku Corona yali UAB 018/N Corona kitaala ogeze noyogera ku mmotoka waliwo nawulira awo nga bagamba nti Isima Lubega ekibibi bamuwayo takisi awo kakati tumanyi embeera kijalimu naye nga abamu gavumenti awo bamuwa takisi awo naye bitategereka bulungi naye ng'ate nzibu oba oyogera mpulya ng'omusajja ensonga zenkyukakyuka ozisimbirako ddala n'akyemalira bw'ajja mu nsi aba n'abantu basasula ssente daily income weekly income oba monthly income nga bo bakumalamu bantu maanyi kati nze tosobola kuŋŋamba nze nkugambye nti Nankabirwa yali mukwano gwange wadde wa movement yangulirako ku mmotoka wadde yali nkadde n'agimpa naye gavumenti tempangako ku mmotoka nze nakagula emmotoka 8 naye zonna ngula mu busente bwange n'ey'omwenda nagisasudde eremedde wa Sikke Motors ku Lubaga Road tebampanga kuta naye nakyemalira akakozesa nnyo emmotoka ya Bobi Wine ffe twagimuwa teyitamu masasi ate bwe mumala ne mugikwata obusajja mwamu ate mukwata yaki ate teyitamu masasi lwaki mugitya ate teyitamu masasi ate mugitya buli mugiraba mu kibuga kandi nakyemalira bwakyo bwakola ekyokulabirako ono twebaza nnyo Trump bazze nga bagamba nti abaana ba Nuupu bali b'ebisiyaga nga Abedi Bwanika yabikulembera Trump bwe yavuddeyo n'abagaa ssente z'ebisiyaga zitumaze ebbanga nga tuziwa gavumenti tuziyimiriza basirise tekuliko n'omwanyiga kabere Bugingo oyo toddanga namuyita pasita tali ku ddala limuyisa pasita era ne bwompa akakadde oba miliyoni 10 soba kuyita Bugingo pasita wamumanyi nakubanga naye amasimu radio kola twakubanga naye amasimu Bugingo yakuba ku masimu sebo twakuba naye amasimu naye wakuba yakubanga ga impact ga ddiini yabeeranga ku impact nga tukuba naye amasimu bw'ava mu kuba amasimu ne batandika omukyaza ku radio ng'abuulirira bw'ava ku radio ne yeewaggula ku Serwadda n'agenda ku Bat Valley bw'ava ku Bat Valley oyo Makerere eyo gyawoza azimba kyaki eteriggwa Pentagon gyanyagirako abantu kati nga bantumye bapasita ne bwompa akawumbi sobola mwatula nti pasita tatuukanga ku ddaala ly'abapasita tatuukanga nayo ne kati Babugingo basirise Bagashumba basirise Bamwenda basirise ulidde bafulufiga mubuulire kwasama buli kimu asirise ye mubuulire kwasama buli ekitasaana asirise ne bamaze ebbanga lyonna nga babawa ssente z'ebisiyaga baziyimiriza ne babadde basiba ku kibiina kya Nuupu kati n'akyemalira bwakyo bwabeera awo Isima twamuwa takisi nga n'akamotoka ka miliyoni 15 kalemedde owa Sikke nsasulayo mpola mpola nze waliwo ayagala ogenda okwegalira waliwo anyumira okuvuga emmotoka ey'ebbanja
buli omu yali agadde okusasula ekintu akimala very good n'emmotoka y'ebbanja ng'emmenya ogyegendereza okukamala obukamazzi okyo gyazika okyo gikola kutya buli bagikoonako nawe ne bakkoona fe abatambulira emmotoka z'amayanja buli lwolengera abakugoberera ogambo baba ebanja nanyina oyo baagala kugitwala bagikimye banya emmotoka ebbanja eggonza yes buli olaba akuvaako emabega nogala olwo no sikka akakimi saayitawo buyisi eyinza n'okukoza accident ne kagezi nali yagadde ng'okukamotoka ak'ebbanja ng'ate nina takisi mukaaga mu paaka kati bannakyemalira ebyo babikola baleeta omwenge ne guba mungi nnyo buli muntu n'aba mutamiivu ate ne guba ku bbeeyi eya wansi ng'okimanyi waliyo n'omwenge ogw'ebisatu sindi bisatu ng'otamiira baleeta amazina ezo lonki togamba nti abayimbi be baziteekawo gavumenti zigiyamba nnyo zigiyamba nnyo n'akubya akayimba akamu nga bamuga agenda okolera onki n'atalina luyimba ne bamuga agenda okolera onki n'ataweza alubamu ne bamuga agenda okolera onki n'akimalira abantu nga bali micakalo abawunza nnyo n'abeerabiza era kyovula abantu tewaggwa lonki tewasobola kumala mwaka mulamba nga tetubaddewo na lonki olwo zibeerawo omwezi mulamba kumpi nga buli wiiki waliyo lonki tokiraba kati n'akyemalira yabikola abo abayimbi baffe si be baagala okukola lonki ne be babalumba tugenda bateramu ssente tugenda gula emmeeza tugenda basindikira abakungu mukazi woto nakakuba oluyimba lumu otambulanga kinnawolovu akayimba kakyali kamu ne bamuga era ojja kuwulira nga nowa nawolovu ataddeyo lonki nawulira mu nkuuka eyo newedde obukadde obusukka mu 5 gavumenti yabuteekamu twakiraba naye nga Kampala ajjudde binnya mu ddwaliro emulago teri ddagala ekiruddu oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga eddwaliro ly'ekiruddu aba akuvumye nnyo naye yateeka ssente empya n'enkadde mu nkuuka abantu batamiire abantu badigide abantu balwane yesi enkuuka simbi ne lwakuba ne baganda baffe aba CBS bagyonoona yava ku mulamwa eyo enkuuka kati bagikola kulwanyisa Bobi Wine bukiri kukuba Bobi Wine kwa obviously olese ku nkuuka enkuuka ffe nga abaludde mu nkuuka oba ogyagala oba togyagala yalinga y'opposition kuva dda ng'enkuuka y'opposition ng'era ffe mwe tulagira essanyu lyaffe ne Abe Mukiibi bafuuse ekitalo kasita ojja omuyimbi kati Bobi Wine batona kimalayo ngeri microphone bagijjako exactly era nze gye bujja nabaddeko ne munnamawulire omu ne mugambo ekiseera kijja kutuuka ogende ku Kyaddondo ng'oyagala t-shirt ne kadi ya movement bagenga olabye wano nga ziweddewo negendako owa Bujingo gendako owa Mubajje ku Spirimu ogendeko ne ku CBS ku Bulange ekiseera kinatera okutuuka nga t-shirt naide ne kadi za movement Ekyaddondo ziweddewo naye nga bakusindika wa Bujingo gendako wa Bujingo zikimeka eyo gendako owa Mubajje ku Spirimu oba gendako ku Bulange mujje kiwulira olwaleero mukwano gwo omukyala General Proscovia Nalweyiso birabika nga ku social media naye agirozezzaako era twalabyeko awo of course azza agezaako okwogera naye abali tabeera nnyo mawulire nga lwokulabika n'ennaku zinalabika nnyo ku TV ez'enjawulo abeerako ku YouTube okwo abeerako naye ageze nakola statement ng'ayogera ku Kyagulanyi n'agamba nti akakalenzi omulenzi oyo omulenzi akalenzi ako ng'ayogera ku Kyagulanyi n'agamba nti kava wano ne kagenda ebweru mu mazo ne bakawa ensimbi ne bakalagira nti kati genda okole kino kati bwe kagenze bwe kagendayo bwe kamukomawo bakalagidde kakole parade ey'abavubuka bambadde ebyambalo ebifaanagana ebyekisirikale ebya UPDF n'ebirala byonna n'okuba parade takkirizibwa era n'abuuza nti mu mawanga gonna
kino ekyokuba parade nga temuli basirikale temuli byakwerinda wali okirabyewa mwali mukirabyewa agamba nti gavumenti newadde nnyo eddembe abantu ng'alinga agamba nti waki ekiseera kati okuluma ng'agamba Kyagulanyi oyo parade gye yakubye n'ebyayogedde byonna ekisooka abaana bamuli bubi ku social media abaana tebakyawa aba social media tebakyawa bantu bakulu kitiibwa ate bamukubira eddala basukke nawo abaana ba Nuupu mukubire eddala Nalweyiso musukke nawo mutekemu n'akajanja mumukubire eddala musukke nawo kanfukamire mbegayire n'obegayira mumunkubire abaana ba Nuupu munkubire Brigade ya Nalweyiso musukke nawo mutekemu n'akajanja kulwaki buli lwogaana okwewa ekitiibwa ensi ekikuwa lwampaka kuba Nalweyiso nze yali annyambyeko ng'omuntu yali annyambyeko ng'omuntu saali wagidde baana mukuba nekimugwanira abaana omukuba kuba Nalweyiso mukyala wa kitiibwa obuyivu bwagaana teyasoma yagenda mu nsiko ndowooza nga wa myaka oba 7 n'agenda mu nsiko ate bwe yava mu nsiko teyaddeyo kusoma Brigade waffe oba wa P2B oba P4 tasukkawo bwatyo naye Brigade abadde mukyala awulizibwa era ye mukyala ndowooza asinga eddaala eddene mu magye ga UPDF ne bw'oba oyogera ku bantu tosobola kuyita mwami Kyagulanyi kaana kavubuka Kyagulanyi oba omwagala oba tomwagala takyali kavubuka mumujja okutankuula abaana abo abaana si balalu ne mumubafuula abalalu abo abaana bw'obatankuula nga nabo batankuuka bw'ojja mu mpisa nga nabo bajjira mu mpisa ky'obasaba kye bakuwa ky'obawa kye bakuddiza okitegedde kitegeera bulungi ky'obasaba kye bakuwa ky'obawa kye bakuddiza kati nze Brigade ya Nalweyiso wali onnyambyeko ng'omuntu kwoyo omukazi yali akutte ku miliyoni 10 n'azimpa nga nze omuntu naye naalibadde saba ate bantu kukuba nga ebakuba bwe batyo kuba obadde wa kitiibwa nga tukwagala wadde oli mu gavumenti embi ne tubadde tugamba nti abeereyo naye abantu bangi gye bazze boogera era nga bawa birowoozo ebyenjawulo ngera ne mu opposition bwe waliyo abantu ab'enjawulo bawaiswa Mufumbiro alina abalala bangi lwaki ye Brigade ya Nalweyiso oba General Nalweyiso lwaki abantu bamutaddeko nnyo amaaso n'amaanyi ku mulundi guno anti ku luno mukya Nalweyiso abantu kye badde bamusuubira si kiyakoze kati gwe okujja ng'omukyalo ekisooka mukulu mukya Nalweyiso oba ayagala oba takyayagala takyaweza myaka 10 ku nsi emyaka 10 takyagiweza ali ku bayibayi bannayuganda kuba mukulu mukya Nalweyiso lwakuba akyabo kikwogera myaka gye ndowooza ali myaka nga 8 agenda mu 9 kati yali badde mukadde w'amagye ng'ekkanisa bwe zibeera n'omukadde w'ekkanisa kati ne Nalweyiso yali badde mukadde w'amagye omukadde w'amagye wali badde ne dignity humility integrity and status n'oyagalisa n'abantu abalala okuyingira amagye negwe omukadde w'amagye bwefuula full figure abaana kabakwanirize ne full figure nalabye ne kenyini yamutabukidde ulidde tokiraba kati olaba mulalu munno naye akutabukidde yamugambye nti bulijjo kye tuyitamu okiraba kabakusabule kuba nti waliwo full figure luyega kukabenje ng'ali mu nsonga za muhoozi bali banna gye balaga kati noza nakuba essimu General Nalweyiso n'amugamba gende nakasero naye nga tamunyonyodde agendeyo atya akola atya kati bwe busungu kwe yabujje naye bwe bamulumbye kubanga Brigade ya Nalweyiso oli mukadde w'amagye
abaana baffe balina kwegomba kugwa okuyingira amagye katosoba kuddira Kyagulanyi olaba nze Kyagulanyi musinga ebyobufuzi ansanze mu byabufuzi mwana kunze mu byobufuzi nesobola muyita Kyagulanyi era muteekako mwami Bobi Wine oba his excellence mukulembeze w'abantu ekitatadda mabega Kyagulanyi Mungu naye wamujjulula amenye likodi akoze ebyafaayo tosoba kuzanyisa muntu bwotyo nze Mwami Museveni simwagala ne bwe mutunulako emmeeme ensinduukirira naye sisobola muyita Museveni because mukulembeze ate nakazadde w'eggwanga alina abaana era muyita Mwami Museveni tuyige okuwa abantu ebitiibwa Kyagulanyi tulina kyovaako ng'omuyisa his excellence oba Mr Kyagulanyi oba Mwami Kyagulanyi olaba ne mu Buganda baatugambanga oyita isima ng'akatya kaggula olugi lwe wammwe oyita isima ng'akatya kaggula olugi lwe wammwe kitaawo nakkuba emigga egikutta obusi kati ba Brigadier Nalweyiso abantu bajja batuuka okuga nti oba mulundi omukazi abadde wano ku munaku wakulidde weewali nnyina weewali ne baganda be weyava n'agenda emukono ate n'ebizibu okyalina bingi wawamba n'ettaka ly'abaprotestante oliremeddeko weyateeka amaka yagawambisawo kifuba abaprotestante bali mu nnaku era bamutyo mugambako baŋŋayisima omukazi ffe tumutya yaganira ku ttaka lyaffe oba abaprotestante be baali ku ttaka lye Nalweyiso yalumba ettaka ly'abaprotestante nze mukono nabeerayo nnyo n'ettaka mmanyi weeriri abaprotestante ekkanisa y'e Namirembe erina ettaka lingi nnyo okyamira ku ntaawo n'ogenda mu ndaawo kati ye Nalweyiso ndowooza oba yakikozesa maanyi kati okyalina n'ebizibu abaprotestante banyiivu nnyo gy'oli siri mwogezi w'abaprotestante ne gwe gendako mpola onyoonye abaprotestante gendako mpola oli munnamawulire onyoonye ow'ekitiibwa Kazimba Mugalu onyoonye Kazimba Mugalu gendako onyoonye ow'ekitiibwa oba bamuyita batya Banja gendako onyonye Kagolo oba ye Kagolo ow'emukono Ssabakristo w'emukono akulira oba Ssabakristo emukono oba yawummudde n'okuwummula olabe ettaka eryo nolina Nalweyiso lyali ly'abaprotestante yawamba liwambe yalituwaza kifuba kubanga oba waliwo eyamuguza nga yamuguza empewo ne bwaba yaguza empewo Mwami Museveni lumu yabuuza omulamuzi mubajje yatuuka n'asinga ettaka lyaffe Sembabule n'asinga omuzikiti bw'asinga omuzikiti ne bamuwa sente empya n'enkadde kati mubajje yasingayo muzikiti naye Mwami Museveni yabuuza omulamuzi n'amugamba yo mwami mulamuzi use your common sense omuzikiti bagusinga kati Brigadier Nalweyiso naye ayuzinga your common sense ettaka ery'eddiini tebaligula waliraba ekyava mu Ndeeba mu Ndeeba era nalyo lyabaprotestante gundi bwe yaligula anyoona ayasola kyaki omusajja gundi Donovico omugagga ne kyaki bannaffe abaprotestante ekyabalemye okuzzaawo basabira mu bibaati Donovico Doddo simanye Doddo ate ayagaggawala atagenda kufa abantu bajooga Doddo oli muprotestante ate nosalawo okusuula kyaki mumuli emmere kiba Doddo tugigaana abaana baffe senga ettaka eryo musiraamu yaligula waligambye embiraanyi y'amadiini n'oli muprotestante n'ekyaki mwe bajja okukusabira mwe bajja okugattira n'abaana bo nga bafumbirwa ne noosalawo ogimenye kati Doddo
olya mmere ki oba sigwosoose okugaggawala ate sigwosembiyo okugaggawala gwe tulina amagezi gagamba nti ekyaki sobola gimenya kuba ekyaki ekereziya ekkanisa omuzikiti ezo ziba nnyumba za Katonda ezo ziba nnyumba za Katonda naye abo abantu babi nnyo kati Brigadier Nalweyiso oli mukyalo okuze weewaawo si mukadde si buli mukadde yaafa ne ku nsi tokyawezako myaka 10 oliwo bukadde bwo kati walibadde okola bintu bikwaniriza ng'osibula ensi bintu bikwaniriza Nalweyiso ye kennyini tali mu mbeera nnungi mu byensimbi muki mu byonna mu byensimbi ali bulungi omuntu awadde mu gavumenti tali bulungi myaka baganda mu 40 ng'ali nga watunuulidde amaka ga Brigadier Nalweyiso mwasula oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga amaka ga Brigadier Nalweyiso mwasula aba akuvumye nnyo amaka ge si malungi n'akabi mabi mazibu okuggyako okulundirayo enkoko galiko ekikomera kiwanvu kyokka bwe kiti naye amakasi ge gamusaana ne banne balwanirira balina embiri balina obwakabaka bw'amayumba balina ennyonyi mu lujja Nalweyiso talina amuwadde pikipiki banne abamukozesa balina ennyonyi helikopita walaba omwana wa Tumwine bwe yajooga ensi walaba omwana wa Tumwine bwe yajooga ensi tubadde twagala fundraising tugulire mami ennyonyi eneemutambuza nga muzeeyi yafudde bo balowooza nti ensi yaabwe bagalayo ka fundraising akokugulira mami ennyonyi eneemutambuza abantu basula bubi abantu bakulukusa maziga enguudo nfu abaana tebanakudda mu masomero buli muntu gwosanga kuba kaama obwama bufuuse obwama fese mutukyano zikwata buli simu ejja mpola school fees abantu basinze masimu ku mbaata abantu bakyalina bu TV abantu bakyalina ndagamuntu abantu bakyalina ndagamuntu gundi bantu bamanirenda abantu bakyalina ndagamuntu hulid omuntu omusanga mu kkubo nga yeeyogeza naye kkaanya omulundi gumu munaalya akawungu munanywa obuugi lumu omusajja yasesa takisi namba yekkaanya omulundi gumu munanywa obuugi takisi netulika neseka kati abantu abali mu mbeera bwetyo muwala wa Tumwine yakola fundraising mami asaanayo akanyonyi kamutambuza abo abasajja bajooga kati Nalweyiso baaliko kompawundi zaabwe zirimu helikopita kompawundi zaabwe otuuka mu kompawundi zaabwe n'ozirika polisa ne zikwata n'ennyumba ya Brigadier Nalweyiso eri mukono oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga amaka ga Brigadier Nalweyiso aba akuvumye nnyo kati ofa ki n'ensi ofa ki ne Kyagulanyi ofa ki n'abaana ba Kyagulanyi ofa ki ne ba YouTuber bakwasimule muteekemu n'akajanja mumukube ati kyoyagala tukuze ensi nga ensi tugikuliza mu kitiibwa tukuze abantu ng'abantu bakuliza mu buvunaanyizibwa naye mu ebyo byeyayogedde temulimu nnyo nsonga ya Gomba eririddawa ya Kyagulanyi okuba nti yakubye parade ey'abaana ba foot soldier abalabika nga batendeke anti Brigadier Nalweyiso bambi teyalaba mbaawo nnyingi ate ye bambi ebiseera bye byonna teyasoma yali nga mu nsiko parade kuva dda nga bazikuba nze primary nagisomera Kibibi Yumeya secondary Kololo high school twakubanga parade nga tuzifuna Monday ne Friday ne wabawo n'ensonga eterekeka
ngekubisa parade ekubisa parade kati parade nezo ku masomero baziwere abasikautu bakola nga basirikale activities z'abasikautu baziwere parade kyabadde kitegeeza bwagazi bwa Kyagulanyi nalabako abamawulire lumu bayitibwa oba bali babyakwerinda bye baba bayita ne bagenda kumubuza eyo naye nalaba obutambi nga bakubye nti abamawulire babakuŋŋaanyiza okubasomesa mwoyo gwa ggwanga naye nga babakubisako ne ku parade awo nga bakuba omuggo babageeza okukuba omuggo n'ebirala bifaananako bwe biti kati nabo baali bajaasi ye ate mutugamba nze kyovula nagamba nti nja kuva mu nsi nga era n'omwana wange namugamba nemugabe bakubuuzanga amagye g'eggwanga ogamba ga mwami Museveni tuyogeranga nti UPDF bulijjo mulimba abantu nti Uganda People's Defence Force magye g'abantu kati ate amagye g'abantu mugakayanira ki muleke abantu bonna bagagale bagenyigiremu nze omwana bwanneegomba nti oteesa bulungi musika busisi nze Segirinya yajja nnyonya nteesa bulungi nemuyigiriza mukyaba Isaac yajja nnyonya Mpologoma Bernard ku Bulange yajja nnyonya owundi Kitata Budale wa 2010 yajja nnyonya nabasindika basinde temuddayo kati abo abaana mwali badde mubagamba bane mwagala okuyingira amagye mujje tubaaniriza amagye gabeere n'omwoyo gw'eggwanga n'amagye agagize eki ate amagye gammwe gafuuka g'abaluganda bakuna ba mikwano ga Kabila emu mubadde mufunye n'omukisa amagye ga Kabila emu kati mufunye n'omukisa mugatemu Kabila endala mubadde muyisa kirango nti banna abaana be twalabye abaagala amagye mujje tubawandiike tubatuwale ekyankwanzi mwegatte ku gye Uganda People's Defence Force nga bwe mugayita nze manyi nti amagye ga mwami Museveni tegabeerangako ga ggwanga amagye ga ggwanga nedda kubanga bayisa ne budget namba nedda ya security nga namagye gere gafuna ku budget eyo kubagulira ebyambalo nga sente za miwa musolo bagulira emundu n'ebirala byonna teri musirikale nga wa ggwanga bakola fujjo ng'abasirikale bye bakola abasirikale bakuba abantu kibooko ng'akulagira ddala nti si munnayuganda si wa ggwanga alina gye yava waliwo omwana yaŋŋamba awo kwali kwekalakaasoma kuno kubakwata Kyagulanyi Luuka eka nti abasajja bali mu kibuga wakati awo nga bawanvu bati nga baddugavu nnyo 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 nga ne bw'oyogera ekigambo nsonyi watakiwulira abaana labanga gwayogera byatategeera naye nga kibuuka evuga nga n'enkuba y'omuggo yanjawulo nnyo tokiraba kati ago ge muyita amagye ag'eggwanga ago amagye si ga ggwanga era nze ne bwonteeka ku pisito gavumenti ne bweŋŋamba nti tugenda kukuteeka munda yatula nti amagye ga ggwanga mbaga munteeke munda singa sikyogedde kuba nze mmanyi factors ezikola amagye g'eggwanga negana amagye getulina si ga ggwanga omusirikale nakutunulwa nga akusooza busooza omusirikale ayinza okusooza mwana yinki omusirikale nakutunulwa nga kuba bukubi alinganga akuba embizi olaba n'embizi bagisoberera gana amagye Museveni amanyi gye yagajja tegabeerangako ga ggwanga omu ku bakunzi ba ssabakunzi wa NUP Chairman Nyanzi nakati eggwanga terinamanya gyali yakwatibwa ate nga kigambibwa okuba ensonga ezamukwasa z'abaana bano bafuti soja bano abatendeke mu ngeri bwetyo abali ku parade n'abamu ku abo batandise okukwatibwa nja kuva wano ng'okkiriza kyenjogera nti amagye ge tulina si ga ggwanga mu nsi erimu amateeka omuli ne poliisi nga ya Uganda Police nga n'amagye ga bannayuganda Chairman Nyanzi mwabadde musooka kumuyita ne mumuyita bwagaana omuzungu alina wagambira nti if peace fails senga eddembe lirema you apply force
ng'oletamu amaanyi oba you use force. Ne Chairman Nyanzi ne mwalibadde mumukwata kirungi nnyo okujja nga military police eriko n'ekidala n'obugombe ne zimutayiza buli muntu atya military. Ne tumanya nti military yemututte ne muleeta ba hooligan balongo doers balumpeni ne bakwata abantu wano ku munaku kyagwawo bajja ne bakwata omwami bamuyita Ssemuddu Mike. Ne kaakati tebamuzzanga oba yafa batyafa ne banne be bakwata tewali amanyi gyali bamujjano ku munaku mu trading center Ssemuddu Mike. Ne banne be bakomawo nabo amasimu tegadda sente tezadda gega amagye g'eggwanga bakwata abantu 5 abana ne babazza Mike ne bamusigaza ne amasimu tegadda emisipi tegyadda sente tezadda byonna byasigale ku poliisi. Tebabatwala ku poliisi babatwala mu safe house. Baba kimadoni ne zibawamba. Kati ne mukosa abantu ba hooligan baladiko balumpeni balongo doers ne mbakozesa instead of using the maje, instead of using the police ne musala okukosa abayayi abamu bavaako n'ensu abantu basobola nakunaaba be bayita bakifeesi bakosa bakifeesi abo abajja mu ziduuni. Kuba Chairman Nyanzi temumuyise ate mukutte mulete gundi military 3 zijireko n'obugombe buli muntu wagenda no problem. Military police yemututte era kati ali makindye full stop. N'ebyaliwo bye byeddamu teri obote byeyakolako mwami Museveni kyatakozeeko byonna bimazeeyo. Kati ng'otugamba magye ga UPDF twanunula eggwanga mwanunula eggwanga ng'ebyalimu bye byeddamu batugambe nti ku mulembe guli tewaliwo kino era ffe twagana okukikola teriiyo bote kyeyakola kitakoleddwa ku mulembe guno. Kati olaba kireese ne mukwano gwange nfiira bulago wange ayali annyambiyeko nga ndi mu kizibu Proscovia Nalweyiso omukyala gwe mbadde mpa ekitiibwa mu nsi yonna. Mukyala oli mukulu oli ompozi nga tamanyi myaka gye ne Brigadier Nalweyiso ali myaka 85 agenda mu 9. Oli mukadde w'amagye gwe walisikiriza abantu okuyingira amagye. Nze nakula manyi nti omusirikale ateekwa kuba mubbi. Era nze kyova olaba bwe babbanga abantu bano be baatwalanga mu dduuni nze saakyewuunyanga. Nze eri ekyaŋŋana okuyingira amagye nga manyi nti omusirikale ateekwa kuba mubbi. Omusirikale ateekwa kuba mutemu. Era n'olulimi lwe baayogeranga Oluswayiri ng'oli bw'alogera kati oyogera olulimi lw'ababbi. Kati mwabalizimbye amagye ne mukakasa ensi nti omusirikale taba mubbi, omusirikale taba mutemu. Ne ezo ziduuni bwe zikwata abantu zikwambula zibona kujjamu underwear. Amasimu tegadda, sente tezidda, emisipi tezidda, babulako kimu abamu n'engatto bazitwala. Kati nga bwe nyambadde n'ey'ebbeeyi Timbaland mitwala 35 era ne banguwako bagitwala. Sikulimba n'omwana wuli ayambadde Timbaland era gwe duoni neggwako nawe tosigaza kigatto kyekyo. Kugandoza banyonyana bambadde bwosigala ne Timbaland eno nga bwogiraba duoni negigwako tesigala. Kati majiga nabakyago bitongole bya ddembe ki ebikola bwe bityo. Era abantu banganga oyagala nnyo Timbaland ne mbaga nzaagala ne bangamba duoni tezikutwalako ne mbanga batwala ate be bananyini buyinza ndi bakola ki
era nga drone yankwatidde wano Timbaland n'essimu sibisigaza Kachago magye gannaba ki tulina batujju mu magye tulina batemu mu magye tulina babbi mu magye enkola eno ey'okukwata abantu ndaba kati eringa ezzeemu yo yazzeemu dda ya drone ate nga twolekera 2026 mu kalulu kino tekigenda okuleetawo okutya eri bannayuganda n'abagoberera bannabyabufuzi ab'omuzinzi tebasobola kutya era wano twebalize abaana ba Nuupu abaana ba Nuupu bagumu nnyo ate bagenda kutaamuuka butaamuusi ng'olaba gavumenti watidde ng'abaana bayise ba Kampala bokka senga bayise ab'e Masaka ne bayita ab'Embalala ne bayita ba Uganda yonna mwalikoze mutya naye ba Kampala bokka be babatiisizza Bobi Wine alina abaana bafutu soja everywhere ngera bw'obawulira nti everywhere Nuupu everybody Nuupu kati abaana bonna balina everywhere kati n'olwekyo mwolaba bano yabalazzeeko bulazi ne mukankana senga nayita ab'eggwanga lyonna ne bakuŋŋaana nalaba yayita ababusoga region baali magerewa ewuwe mu makaage nga bayitirivu nabo bungi abaana ba Nuupu bali ebweru abaana ba Nuupu bali ebweru senga ageza n'abagamba mwenna mukomeewo golaba omwana wa Nuupu oteesa buteesa nga newe tuteesezza zijuza omuwala ali Saudi Arabia nateesa buteesa bwati nanga nkusindikiddeyo ya time wa mitwalo 5 kuteesa buteesa bweti omulala bamwita Feibe Sebinene ali mu UK ye buli ddakiika nakusindikira 3-4 webale kuteesa abaana ba Nuupu bali ebweru teri kibiina ano mu Uganda kyali kimenye likodi kyali kirina bwagazi kyali kirina baana nga Bobi Wine bwalina abaana ebweru bayitirivu kati olebe kyebakoze Nalweso ate bakyamuwa kakyali kasiki embaga ejja ne Brigadier Nalweso nkusaba waliko mukwano gwange ate wanyambako nga nze omuntu kakkana weewe ekitiibwa naffe tujja kikuwa bali abaana tobasobola ate kati gonyiiga mangu bajja kujjako waya ate bano abasajja ennyange ejjansi eribuka nanzige bagenda kuziika mu Buganda ogenda kusigala mu Buganda gulaba ewakaawo ku ssente zonna n'amaanyi g'olina wali badde wafaanana bwe watyo ate Nalweso oyo yatwagalana nnyo Brigadier Nalweso General Nalweso ffe twamusabira n'amadaala bannayuganda abakubi b'amasimu aba opposition kyomukazi oba Brigadier ng'abuluddeko yabeeranga Kano Nalweso ne Brigadier Kasirye Eggwanga Kano Kasirye Eggwanga ffe twabasobera amadaala ne bakwatibwa ensonyi naye baali babalese ku bwa Kano ebbanga lyonna Nalweso yabeera ku bwa Kano b'emyaka emeka neffe aba opposition abakubi b'amasimu ba radio callers ffe twasabira Brigadier Nalweso okutuuka ku ssebo lyalya ne batandika omukozi ne baali basuula awo baagana omuzza mu ssomero bo ne baddayo kati abo bakwagalako ki tumanyi batulami na bigezo bya P7 tumanyi bagamba nti pennies down ne moko oyinza okuba tokimanyi kigambo kibayita moko it's time for break takawuliranga tuveeyo twalabyeko jjo bwe bavudde mu kooti aba opposition abegattidde awamu okulaba nga babanja obwenkanya eri Dr. Kizza Besigye n'abasibe abalala abasibiddwa olw'ebyobufuzi abo bavudde ku kooti bagenze butereevu ku kitebe ky'NUP nabankubadde nti ab'ebyokwerinda basoose kutaataganyamu kaawo naye oluvannyuma batuuseeyo ne boogera ensonga zaabwe
naye kyenatunuulidde nti wabaddewo obwegasi kubanga nalabyeko awo abakulembeze naddala ab'omuzinzi nga we bali wamu Kyagulanyi nga wali kuba babadde ku kitebe wakulemberera Mugisha Muntu yabaddewo mukyala Winnie Kiiza yabaddewo mukyala Dr. Kiiza Besigye yabaddewo n'ebikongerera bingi nnyo ebyenjawulo okuva mu bibiina ebyenjawulo lwaki batuuka mu kugira nti mujje tusabe beegatta abo bawe ensonga ez'okwogerako obwogezaawo oba tuvumira eddembe ly'obuntu eddoboozi liba limu lwaki bakituuka mu kusimbawo omuntu omu okujja nga pulezidenti lwaki batuukawo balemererwa beeyawula buli omu n'aleeta wuwe ekisooka ensonga eri emu yokka ekisooka kansooke neebaze his excellence mwami Bobi Wine teri kibiina kyonna kyali kigasse bantu nga Bobi Wine teri kibiina kyonna kyali kigasse bandowooza za byabufuzi nga Bobi Wine kebere FDC ne bwe yabeererawo ng'eri active tetwabagatta bwe batyo ebibiina biba n'obujja nenze natidde Katonda atuwa omwana w'emagere omwana w'emagere Katonda amutuwanga kirabo nzaawo geno Mugisha Muntu amanyi face ku face awo omuntu atamanyi yabadde Winnie Byanyima ampulira buwulizi Dr. Besigye amanyi face ku face abasinga babadde bamanyi face ku face okujjako gundi tamanyi alwa ono mutabani w'Obote akena tamanyi tamanyi ne walabye abantu nga bagenda ku kitebe ate si gwe gusoose nga omwana w'emagere atwala abantu ku kitebe nga bonna obalaba bayaayana bwayaayaanyi kwekubya n'ebifaananyi obwedda buli wava webassa ekigere kati ogw'omukisa era omuntu atayagala Nuupu Mungu aba asaana kufa nga toyagala kibiina kya Nuupu oba osaana ove mu kibonerezo nga kinene ekyo kati onoyagala ki bw'oba toyagadde Nuupu onoyagala ki bane tetuli ku buko tulina n'okukambuwalako omuntu nga toyagala Nuupu oba osaana kufa kibonerezo kinene nedda bwe kisaana kati oyagale ki fe olaba abatali ba Nuupu abatagiyingiranga tujagala okukamala teri kibiina kikoze byafaayo fe tubadde mwefudisa emyaka n'emyaka fe twalibadde tukwatibwa n'obujja kuba omwana atusomoozezza buli kintu kyonna fe nayingira FDC nga ndi kalenzi kato nga mwefudisi nze ensembayo obuto ngira bagamba akana ke banaakuba kakimye ki mu byobufuzi kakadogo ne ekibiina kya Nuupu byekikola gendako ku kitebe kyabwe baagula ettaka mu kibuga wakati kumpi yiika 2 kuliko woofiisi ziweranga 15 kuliko abantu b'ebyafaayo Bamandera Shamura Machel Sankara kuliko abazira ba Nuupu bonna Baliita Nabukenya Kawuma Mungu amusaasire baani bonna basenteza ne FDC fena akazimbe basooka katuwa buwi oluvannyuma lw'okukatuwa ne tulyoka tukagula ku Najja Nankumbi NRM tukalanze emyaka 4 oli nga akuvumye obuvumi nti olinganga ekizimbe kya NRM ekya Ddondo aba akuvumye nnyo kiriko n'amategula ndoza gajja Kotoni mu Uganda yajja mu 1903 Kotoni we yajjira mu Uganda n'eggaali y'omukka mu Uganda yajja mu 1903 eddiini y'Obukatoliki yajja mu Uganda mu 1879 oba n'amategula agali ekya Ddondo gajja ku mwaka ogwo ng'eddiini y'Obukatoliki ejja mu Uganda
kitegeeza makadde nnyo maama eddiini y'obukatuliki yajja mu Uganda came in Uganda mu 1879 n'amategula gali ku ofiisi z'enaalemu nawo gajja mu mwaka ogwo era baaluganda n'eddiini y'obukatuliki era eddiini y'obukatuliki eneetera okuweza oba bawezezza mwaka ki nga baweza emyaka kasanga ejja mu Uganda oba gyabadde emyaka emeka oba bagiweza baweza emyaka emeka ekikumi ana tegisobaamu kati eddiini y'obukatu yali ejja mu Uganda nga n'amategula bagawanikawo ku ofiisi z'enaalemu makadde gavaamu n'ebiku nawulira bagamba nti bakyapangisa bamala ne bagulawo ate bapangisa kwani gamba balinyaga bunyezi kati abo bapangise kwani nga bwobalaba olaba babba buli kamu kati abo bapangise kwani ebawamba buwambi kizimbe omwaka guno gutujja gwa 2026 nga tolekera akalulu mbadde sinakuddamu kiri tusubire okwegatta okwegatta kwali baddewo naye tekusoboka nakyemalya yennyini yatakwagala era ojja genda okuwulira lwakuba bonna ababaddeyo okugjako omwangungu yande bakena nojja genda okuwulira nga baita Jeno Mugisha muntu tukuwe sente mmeka obutaddayo akisobola nakyemalya enkola ye akena naye mugumu nnyo walayisi okugulwa wano omuntu omugumu Jeno muntu n'abalala babaddeyo naye akena mawu abo balayisi osindikasitamye Jeno muntu ye mugumu ne mawu mawu akena mawu yagamba yagala byakuteesa teri byakuteesa wa omuzajja abayemi emyaka 4 mpuuga abo sindikasitamye abo mawu akena mpuuga abo sindikasitamye olidi awo omuntu omugumu gwolabirako ddala Jeno muntu Dr. Kizza Besigye nalabye olodi meya Elias Lukwago oyo saabagumu oyo kakongoliro oyo saabagumu nenakyemalira yakireeta era awo abantu bagenda bawa sente empya n'enkadde tukuwadde obuwumbi 5 tetuddamu okubalaba nga mugenzi ku kiteke era tusuubira bakatumba oyo nga 14 ennaku endabyekaawo muyizi w'emakerere yali muyizi w'emakerere niye yazagamba ajja bamubuuzizza sente ezigenda okutambuza mu kampeyini okwesimbawo ogenda kuzijjabwa nagamba nze ndi mwavu sinade n'ekikumi naye bayizi bwe nasomanga nabo kuba nali mukulembeze Makerere nakulembera wano naye nkulembera wali naye nkulembera wano kati abayizi abo bwe nakulemberanga bekozeemu omulimu buli bagenda kumpa emitwalo 5 yagambye abayizi balinga mu 6 kati ateeka okuba nga alina neliteeka ennyingi nnyo ateeka okuba nga ajjudde liteeka empitirivu nnyo ulidde ateeka okuba nga liteeka ezaalina oyo nga mpitirivu oyo simanyirako na biseera ate abantu muleke kutumanyiira ulidde kyova betwogerako bakatumba oye kati ezo modo zezijja neliteeka ezamulema ulidde kati oyo atyokuwa nga kusoma kwe Makerere liteeka zalinako bulini mungu yazimanyi kati etomanyirako biseera kati nakyemalira bwakola aleeta oyo waliteeka emnyingi najja era kati lulikita twena katumba oyo omu katugakuwera ne bakatumba oyo 12 osange n'omuntu atasobola nakulembera Power King ngazze atasobola nakubeera kansala ngazze ayagalwa president naye twabanenya bambi babateekamu ssente
bafuna emirimu babateekamu ssente mujje kakyabo ongoyo waliteeke empitirivu abo bonna bonna abo bassente okwesimbawo tebeesooka bwesoosi okwesimbawo tebeesooka bwesoosi okwesimbawo baagala omuntu ng'ensi ekumanyi nga bwolaba omwana w'emagere nga bakutegeera tebeebuuza ate oyo anyazze naye nakyemalira munnaye byonna byonna abikola era abamu batubuuza ekibuuzo nga bw'okimbuuzizza lwaki temukubiriza bannammwe kwegatta tubakubiriza ne tetulina ssente kuba nalabyeko awo ne father gwe saategedde bulungi linnya y'omu ku abo abaasabye olunaku olwajjo n'agamba nti mwena bonna bannabyabufuzi abali wano ffe nga bannayuganda tubasaba ekintu kimu kwegatta kuleeta muntu omu tusonga embere era nze wano wenebaliza obukatoliki n'abaprotestant naddala abakatoliki tubeeyanza nnyo mu sitogo muno era kaadi ne bwe ziribula mu uganda yonna togenda gisanga mu kigo ky'abakatoliki oba mu ekereziya tubeebaza nnyo nekiri ewaffe mu busiraamu omusajja oba mukyere gwe gumuwoomera ennyo tasobola kunyega basibye abantu wawulidde abakatoliki bavuddeyo bayogera ku Kizza Besigye mubajje alinganga talina mu ggwanga yolaba abasiraamu bamulemeddeyo tanyega nga nanyega ku Besigye ne wano twebaliza abakatoliki kanfukamire abo bannaddiini nnyo wano wetwebaliza abakatoliki banenjagala abakatoliki abo abeerubaga tebamanyirwa tebakangibwakangibwa era twebaza nnyo bafaatha mwe n'abavuddeyo waliwo n'omulala yavaayo n'akuba mpuuga akavidiyo ako katambula nnyo faatha mwerabidde amannya olidde waliwo n'abalala bazze boogera waliwo faatha Kiibi ne faatha Kiibi faatha Kiibi tukwebaza mukama wange faatha ne Musaala naye avaayo nnyo faatha Musaala munnaye tukwebaza manye twebaza bafaatha mwe temulinganga ffe muna abasiraamu fe owaffe oba piraawo yamutta oba mubajja awomerwa nnyo piraawo na nnyama uje bane baliweza omuceere owaffe mune owaffe oba mululu gwe gumuli obubi omuceere ate baguwere ate mubajja oba gwe gumuwoomere nnyo alowooza banamuggyako omuceere uli ne bannaddi ffe ne twegomba ab'eddiini endala buli ekigwa mu ggwanga walabye kitaffe mu Katonda Saabakrisitu Ssaabasumba olwakutta akazindaalo yayogedde ku Besigye ne mubajja alinganga atali mu ggwanga mubajja alinganga atali mu ggwanga mubuulire kugejja bugezi anaayabikira ku sipiriimu owaffe tebimukwata nako tamanyi nti ne Besigye yali mu kkomera ne wawudde kitaffe mu Katonda Ssaabakristu owerubaga olwakutta akazindaalo banemusabire Besigye n'abasibe abalala ne mubajje ejjumenti egenda kubeerawo tasobola nakunyega nti waliyo Besigye tasobola mubajje ndooza ne regisita ya movement kati ogisanga mu ofiisi mwa mubajje abawandiika aba movement okubeera aba regisita ya movement owa mubajje muteeka okubaamu bendera ya movement muteeka okubaamu regisita ya movement muteeka okubaamu identity card za movement buli logo ya movement ogisanga wa mubajje mu kifo ky'okusangayo Kulaani oba ya Saluna ffe twajjiriwa ekisibwa abasiraamu tweyanzeege nga tumaliriza obugambo bwe obusembayo naddala mu kiseera kino nga twolekera ebyobufuzi ebyebbugumu obugambo bwe nkubiriza abaana tubeere bakkakkamu bano abasajja betuliko batemu nnyo Brigadier Nalweso oyo omulaba yali mukwano gwange yannyambako yampaako ku miliyoni eziwera 10 omulundi gumu ndowooza ye muntu yasooka okumpa ku miliyoni 10 nenzikwatako omulundi gumu n'essimu wangu ate anyiiga mangu simu wangu mutemutemu ne tuwegendereze nnyo
bakola buli ekisoboka kyonna batutankuula netubeere begendereza nnyo bakkakkamu twolese obukakkamu bwaffe twolese empisa ovula oba bazibaganye muzigyeemu muziteeke ebbali okwagala kuba mwoyo tujja kujja mu bungi nga tuli muleeya ate tukole paleedi kati n'engoye bazitugane tweyambule tumansulire ensi anti kibaagala tujja kujja mu bungi njagala Bobi Wine atuyite tujje mu bungi nange nja kujja tugire muleeya tukole paleedi kati n'engoye bazitugane tuzeeyambule tumansule ensi anti baagala byomansulo bibanyumira tukole paleedi nga tuli mu kimansulo kyekisigadde kati ate paleedi y'omu kimansulo erabika ejja kuwooma tukole paleedi nga tuli mu kimansulo anti baagala tubadde mu yunifoomu z'ekibiina baziganye kati njagala mwami Bobi Wine oddemu okole paleedi nga yaleeya bwe batugaana era leeya tujje nga tuli butte nga bwe twazaalibwa tujja kweyambulira awo ensi bwe yatuuse eggwanga katuliritereeza nga mwe Museveni agenze kolansi tugenda mujjamu ebizimbe tugenda bimenya obuyigirize tugenda busazaamu buli omwadde mwasome ebyapa tugenda bisazaamu empisa tugenda zizza eddiini tugenda kukomawo katumale okujjawo nakyemalira bw'alikomawo byonna bitereera era nsaba his excellence Bobi Wine kanfukamire ndowooza lwojja okundaba obulungi ssebo nsaba oddeyo oyita abantu bajje mu bungi nga tuli muleeya naye bwe batugaana engoye twagala ate otuyite tumansule tukole paleedi ya kimansulo anti baagala tunaba tutesitaza bannayuganda tujja bikola nabo babikolanga nabo babikolanga kati bibaagala era munsiko babikolanga kati bibaddize anti ebyaliwo bye byeddamu kati bibaddize ffe we twasomeranga twagendanga okuwakanya kibibi yumeeya negenda ewakanya bulo yumeeya ne twagendanga tuyimba nti bwakukoona nawe mukone tomutya bwakube kuli nawe eri muddize tomutya kati yenkola gye twagala eyo yenkola gye tugendako kale toyenza tweyanzeege olunaku olwaleero katukomaawo ensonga zeezo azoogedde ow'ekibibi Isma Lubega sebo tusaba budaba tusabye nakada kalo katufunire nga tujje twogere ensonga sina buzibu era sebo tukwebaza olw'okukkiriza olw'obudde bwolina obutono nogamba nti mujje twogere sebo twagaliza akaseera akalungi amiina nnyo sebo amiina tukusiibudde amiina sebo